come and let's officially unveil this. Come and stand here, Mama. Stand on the right. Okay, no. Let's actually change the beat. Okay, because we have covered the media. Is that better anyway? Do we move it? Is that okay? Extend a bit. Yes? Yes? Is that okay? Yeah, because this is the most critical event for today. And we like it to be. Okay. Move the lower one. Ugandans and the world, we present to you our campaign poster for His Excellency Chagulanyi Center Robert BobiWine. People power! People power! People power! NUP! Everywhere! Chagulanyi! Ambulance! All right. All right, thank you, ladies and gentlemen. We'll leave it somewhere here for the media to. We can resume our seats, and the media can take shots of it alone, I believe. Okay, we can clear so that they take shots of just it alone. Let's just create some space there. Okay. So as emphasis, we are going to have. All right. So for okay. So for emphasis, very quick emphasis. All right. So for very quick emphasis, that picture there is the one that's going to appear on the ballot paper. And so it's important that this young, handsome president and brilliant as such. But also, we are putting police and the army on notice. We are going to put our posters in different parts of the country. We have seen you police and the army pull down Honorable Chagulanyi's posters while you're putting up Mr. Museveni's posters. These posters here are allowed within the law. When you are aspiring for a position and the EC, and that's why we are telling the Electoral Commission to come out very clearly on this. We are hoping that police will stop the bad manners they have been doing of pulling down Honorable Chagulanyi's posters. They are going to be everywhere. You can rest assured of that. They are going to be here within Kampala, Wakiso. They are going to be in Gulu, in Arua. They are going to be in Amuru. They are going to be in Busoga, in Jinja, Mbale, Bukedi. They are going to be in Kabale. They are going to be in Barara, Rukunjiri, Bushenyi. They are going to be in all parts of the country. Our hope is that police will not antagonize the process of us having these posters out there, and we encourage especially our candidates to make sure this work gets to happen out there as much as it possibly can happen. All right, so that's it for today. Thank you so very much for coming through. All right, I see there's we can pick maybe 2 questions. Yes, sir. The message just after the slogan as well in Uganda, because we had the SG and then the Vice President talk about the slogan and what it means, but we didn't get the Uganda budget. They refuse to talk Luganda. Okay, then Samali. She's asking why is the beret not on the poster. Like I've said, this is the picture that is going to be
on the ballot paper. And so it's important that we begin to popularize that picture. Ekifaananyi ekyo kye kigenda okubeera ku ballot paper. So kyetaagisiza ddala kulaba nti abantu batandika okumanyiira ekifaananyi kino kyennyini. Era posta zino zigenda kubuna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tukubiriza poliisi obutatucyankalanya bazze nga balaga empisa embi. Ebifaananyi bya Honorable Kyagulanyi nga babiwanulayo ate ebya Mwami Museveni poliisi n'amagye be babitimba. So katusuubire nti poliisi tegenda kucyankalanya kaweefube ono. Ebifaananyi bino tugenda bisindika bigenda kubeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bigenda kubeera Eggulu, Arua, Amuru, Lira, mu Busoga, Jinja, Mbale, Bukeddi, mu Westi, Mbarara, Bushenyi, Kabale ne mu Central. Bigenda kubuna posta zino zigenda kubuna mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Akatusubire nti poliisi tegenda ate gezaako kucyankalanya nga bakozesa effujjo n'empisa zaabwe embi. Katusubire nti ate tebagenda kutataganya kaweefube waffe ono ku nsonga eyo. Ekifaananyi ekyo kiriko slogan gye tukozesa Honorable Kyagulanyi gy'agenda okukozesa mu campaign A New Uganda, Uganda empya. Twagala kulaba Uganda empya mu buli ngeri. Twagala okulaba obupya mu byefuga by'eggwanga lyattu lino. Wannakyema lyatubukooye. Twagala obukulembeze obujja. Twagala okulaba nga mu byenjigiriza wabeereyo obupya. Abaana basomera wansi w'emiti, UPE naki ebizimbe bigenda bagwira. Twagalawo obupya. Twagala ebyenjigiriza nabyo bidde bujja. Twagala ebyamalwaliro, ebyobulamu nabyo bibeere bijja nti tulabe obupya. Mu byamalwaliro tulabe obupya. Mu byobulamu bw'abantu osanga malwaliro abakyala bazaalira wansi ku ttaka bali awo n'obwana bwabwe bakazaala nga bali bubi bufunirawo infections. Twagala okulaba obupya mu nsonga ezo. Twagala okulaba obupya mu ngeri abakulembeze gye bakwatamu bannansi bannayuganda. Babatugulugunya babayisa bubi ate nga bannansi abo be babboosi b'abakulembeze. Twagala obupya mu nsonga ezo. Twagala obupya mu mateeka agayisibwa agafuga bannayuganda. Mwalaba luli twali twekalakaasa ku nsonga za OTT nga tugamba nti kino kikyamu. Twagala obupya mu nsonga ezo. Twagala obupya mu buli ngeri yonna. So kyetuva tugamba nti A New Uganda, Uganda empya. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Yes sir, there's a phone here making so much noise. It is ringing. Okay, yes. Just two questions. Yes sir. There was a question asked by my colleague, they are seeing the poster without the beret. The beret is known as one of your identity. So the government, or the main win for finally winning by using the identity, it's like you have to pay up to more yourself. Two, what is missing with the EC is not verifying your presidential candidate? There are things that are still missing from the side. All right. Regarding the verification, the EC told us that it takes a bit of time because the signatures are many. So they are taking time to verify them. We have no problem. So let's wait and see. Hopefully they'll finish soon enough, and we get to have a report on that. So it's their call. I don't know if there is not enough manpower, whatever the case might be, or the signatures are too many. But ours was to send the signatures. Hopefully they'll be verified and done away with soon enough. Regarding the beret is still with us. We still use it as a campaign tool, as part of our paraphernalia, and that's why we wear them out there campaigning. That's why we're wearing them now. This EC insisted, and you saw that actually beginning with the youth elections, councillors, and of course MPs. They rejected all pictures that have a beret out of fear or whatever the case might be. But for us, we have no problem. Even if the beret is not on the ballot paper, we can still wear it wherever, all right? So this is the image that will be on the ballot paper. But the beret is still with us. We'll still wear it to rally Ugandans out there to get to be part of the cause that we are involved in. Very quickly, ensonga ey'emikono. Waawo akakiiko k'ebyokulonda katutegezezaako nti kakyekenneenya emikono gino. Emikono giyinza okuba nga mingi gy'abayitiriddeko. Katubawe obudde kubanga ffe kye twakola kutwala emikono gyonna gye twafuna ne tubawa.
kakati balina tuula gyonna bajekeneenye oba tebalina manpower emala abakozi bamala naki ebyo muluza parliament yene bayambako naye ogwaffe gwali gwakubawa mikono gyaffe gyonna gye twakuŋŋaanya tukibawe kati bo kabatuule enkya n'eggulo bajekeneenye bamalirize batubuulire kyekivudde mu nsonga ezo. Ensonga y'ekifaananyi weewaawo ffe akakofiira kano tukyakakozesa kuba tekamenya amateeka gonna era tujja kambalanga nga tuli eyo tukunga bannayuganda tubasaba obululu ne wano tubwambadde naki naye weewaawo akakiiko ebyokulonda mwattu kaafuna okutya ne kagaana ebifaananyi ebyaliko enkofiira mujjukira nti abavubuka nga beewandiisa okuyita mu bululu bwabwe bakansalazi ba MP naki baatya ne bagamba munnaye ffe mutusaasire obukofiira tujja bukkiriza sobakkiriza ebifaananyi ebitaliko nkofiira awatali buzibu kubanga Kyagulanyi asigala Kyagulanyi bamwagalanga enkofiira kweri nga teriiko okay ne bakandidates baffe ffenna abasigadde nti mwattu bannayuganda batwagala mu mutima munda oba enkofiira bagitugyeko bagitwambudde oba ki bannayuganda baagala nkyukakyuka Kyagulanyi bamwagala mwattu nga n'enkofiira tetunagitandika enkofiira eno nga tutandise awo teyaliiwo ne bamwagala ne bamusembeza senkofiira tugikozesa kunga bannayuganda era tujja sigala nga tugikozesa naye bwe balemerako ne bagamba nti ku ballot paper enkofiira tejja kubeerako tewali buzibu tujja bawo ekifaananyi era bannayuganda bamulaba nti yoyo yennyini Kyagulanyi Sentamu Robert omu bw'ati alright bannaye ate ebibuuzo byeyongedde. Alright, I'll just take two Derricks and summaries. Okay, then Derrick was. At least 2 months ago, the owner of the Kyagulanyi came out to say that he would be rolling out a countrywide campaign of opening offices. But this hasn't taken place. I heard that because of the case, so we abandoned the project. Is it going to take place again? When do we expect it? All right. I'll begin with that very question. Yes, we did talk about doing countrywide tours, opening up our offices as a political party, because that's provided for within the law. We are a registered political party, and so we should be able to go out there and connect to the people, open offices, and so on. That is still on course. Obviously, we got a bit engaged, deal with the case issue. Luckily, it's going out of the way. We're also getting set for nominations. But regardless, you know, we have about 2 months or thereabout to connect with Ugandans. We are going to come to them wherever they are. Then summarily, what is your question again? Yes, the manifesto. Like our Deputy President did mention, she clarified very clearly. Our manifesto launch is coming up very soon. We have now unveiled the poster, which we're going to put out there. We'll be letting you know pretty soon. Our policy team, which has been doing incredible work, spending sleepless nights, putting together a manifesto, of course in liaison with the rest of us leaders. They are in final touches, so soon enough we are going to be unveiling that to Ugandans out there. Ensonga eya Honorable Kyagulanyi naffe abakulembeze okutalaaga eggwanga nga tuwayamuko ne bannayuganda nga tugulawo zi offices zaffe zo zikyali mu nteekateeka yaffe bwewaawo tubadde tubaliriza emisango tubaza Katonda ogwo omusango gwavuddewo ne tuguwangula kati tutegekera nominations n'ebirala. Tulina emyezi ng'ebiri nga kalulu tekannabeerawo okubeera nga tugenda eri bannayuganda tuwayemuko nabo office tuzigule, so kaweefube oyo akyaliwo nnyo era tujja kuba tumutandika, tujja bategeeza diro tutandika ate era tutandikirawa. Ensonga ya manifesto owekitiibwa Deputy President waffe agyogeddeko